bino tebyandibadde mu mukolo gw'okwanjula. Omwana omulenzi oba abako okuzibiza obudde ku buko, omwana omulenzi okukyusiza engoye ku buko naga nti kaŋŋende ndage. Olaga ki? Olaga bani b'olaga emisono? Ekikolwa ekyo kikyamu, omulenzi okukyusiza engoye ku buko. Okuddira omukolo gw'okukyala ne gufuuka ogw'okwanjula era ne gufulumizibwa ebweru ate nga gwanditudde mu nnyumba, ne gufulumizibwa ebweru olw'okuba oyagala ojje n'omuwendo gw'abantu omuyitirivu. Ekigendererwa ky'okuwasa n'ekyokufumbirwa oba okittattanye, kale n'omukolo guno gwandibadde gubeera mu mbeera bwe gutyo. Ekirala, omulenzi okubiibiza ku buko n'asukkirira n'ajjayo, kubanga ye omulenzi ayinza okujja nga mu kiraabu agendayo bulungi n'agamba kaŋŋende ndagire wali nga bwe nakuguka mu kubiibya. Kikuweebuula ne kikuggyako obuntu bulamu era ne kikkakkanya n'amaka oba bakadde bo gy'ova. Kale nno omwana omulenzi yandibadde tabiibiza, tasaanidde kubiibya ku buko, asigale ng'awa ekitiibwa. Waliwo ebifaananyi ebikubibwa nga nabyo tebyandisaanidde, tebijjaayo kitiibwa kya mukolo gwaffe guno. Waliwo emitendera gy'ebifaananyi oba twandiziyise pose, abakubi b'ebifaananyi ebyo ze bakwata omwana omulenzi alere ku munne, omwana omuwala, ebyo tebiteekeddwa kukolebwa. Ebifaananyi bwe biti ebyesittaza oba ebibeera nga biweebuula abakulu oba biweebuula obuko tebisaana kukubibwa. Ebifaananyi ng'ebyo kyova olaba nti olaba ne ku mbaga waliwo akanyomero k'ebifaananyi nga batambula ne bagenda ze bayita gardens oba mu bibangirizi, mu bimuli ebiteeketeeke, ne beekubisizaayo ebifaananyi byabwe byonga bwe babyagala, naye ne batabikubisiza mu bazadde. Kati ate mmwe mubireeta mutya ku kwanjula ne mwagala emitendera egyo gyonna mugimaleyo, buli kimu ekyo mukikola? Hasi kikyamu. Wandibaddewo ebifaananyi ebyo eby'ekijjukizo ebirimu nga bya kijjukizo ebiramu, naye nga emitendera oba pose z'ebifaananyi eziraga omukwano, okwagala n'okwekimmemmette, ezo ne muzeerekereza ne muzigendera mu bimuli ne muzeekubisiza eyo, naye ne mutazikubisiza wano mu bakulu ng'abantu bonna bakuŋŋaanye. Ekintu ekirala ekitandikoleddwa ku mukolo guno kwe kubeera nga baleeta ebisolo, tugambe ng'ente, embuzi, ne mugireeta bukolokolo, ne mugireeta mu kidaala wakati. Omuko aweebwa enkoko abeera omu era n'enkoko ye ebeera emu. Bano abakabala ne balinda olwabwe. Omuko oyo yandibadde wa musaayi oba wa luganda n'omuwala. Tetufuddeeyo, ayinza okuba nga taata si y'omu. Okwongera okunyweza oluganda basobola okumulonda mu taata omulala oba mu muganda wa taata bayita taata w'omuwala omulala, ne bamulonda eyo bongera okugaziya oluganda. Omuko ono yandibadde nga muntu mukulu, ebintu by'obufumbo abimanyi, nga bwe wanaabeerawo ensonga yonna asobola okukomawo n'atabaganya oba n'atuula mu nsonga ezo n'aziwuliriza bulungi n'okwongera okuwuliza era ng'amanyi ekikulu amakulu g'obufumbo ng'agamanyi bulungi. Yeyandibadde omuko. Si kituufu okupangisa ssenga nti kubanga mu basenga abo bonna b'olina tolinaayo gw'oyagala baakunyiiza nga bwe tutera okulaba. N'oga nti koonoonye bano basenga be tuwulira n'omupangisa ajja akola omukolo kubanga yajja okutuukana. Ekyo si kya nnono zaffe. Kyova olaba ng'abazadde babakuza abaana balina omwana bwe yatuukanga mu myaka egimu, omwana omuwala baamusindikangako, baamulonderanga ssenga ne bamusindikayo, era ssenga oyo n'atandika okumuteekateeka. Ssenga oyo n'akola omukwano, n'atandika okukola omukwano n'omwana oyo
omwana n'atandika okwagala ssengawe olw'ebyo byamusomesezza byamuyigiriza kale kyabanga kyayanguwanga tekyatuukanga ku kufumbirwa ne bamugamba nti ssengawe ogundi yagenda okukola omukolo guno oba gye tukusindise omuwala ono ng'amwanyumiririzaamu kubanga yakyalayokko bamanyiganye balina enkolagana ey'amaanyi so tusaba abazadde bazzeewo enkolagana eyo ey'abaana okubeera nga bagenda ne bakyalyako ku basenga ate ne basenga tubasaba bwe muba temumanyi mufube okulaba nga mutendekebwa mwebuuze muyige kuba eriyo senga gwe balonda nga n'ekyokola takimanyi ate ng'awubya buwubya kale ne basenga mufube okulaba nga muteekebwateekebwa mu nteekateeka ennungi mubeere nga mugimanyi musobola okujja ebulanga emmengo ne mwebuuza ne babateekateeka bulungi ofiisi weeri abalungamya weeri ekibiina ky'olulimi Oluganda weeri zisobola okubateekateeka mu nsonga eyo ate era ne baba balonze abavubuka abato kubanga gy'emiti emito egigumiza ekibira babeere nga babateeseteese nga babalambise kiki kye balina okukola so si kulowooza nti bagenze kukolera omukolo ogwo tegwandibadde mu byabufuzi wabula gwandibadde gutambulira ku byabuwangwa okuggyayo bulungi ekitiibwa ky'omukolo gwaffe. Omukolo gw'okwanjula emu ku mpisa y'Abaganda, empisa ey'okuwayira oba ey'okuwasa n'okufumbirwa. Omukolo ogwo gye gukola ki? Gye guva. Era nga ffe wano mu Buganda omwana omuwala omwana omulenzi yawasa omuwala nti amaka tegasobola kubeerawo okuggyako nga waliwo omukolo guno. Era omukolo guno gutambulira ddala nga gutandikira emabega mu kuteekateeka abaana mu nkuza y'abaana nga omwana omuwala bw'atuuka mu myaka egy'okuzza omukono emabega batandika okumuteekateeka mu nsonga z'obufumbo n'abeera ng'amanyi nti kyajja okugendako. Era n'omwana omulenzi naye alina emyaka gy'atuukamu abakulu ne batandika okukola ki? Okumuteekateeka. Omuntu ali wansi w'emyaka 18 takkirizibwa kufumbirwa era takkirizibwa kukola ki? Kuwasa. Ekitabo kiri. So kya buwangwa kyaffe omukolo guno ogw'okwanjula n'okwanjula.